Owulidde ku muzaata ne Sheikh yabadde ayina abantu bayitirivu obungi ab'ebika byonna n'abaasigadde nga tebakola ki. Ekizibu kiriwa abasiraamu ba Uganda bangi nammwe nga mwemuli mwebendere wano nammwe tetumanyi mugaso na value y'abawaalimu baffe era nkata batono nnyo nammwe abaamutegeera era tubadde tukyogera ne Yusufu Jemba bulijjo nti ab'emitiana bano tebakola ki. Naye nga ffe okwogera ebyo ffe twepimirako. Nze siri seeka, nze ndi muwalimu wa bulijjo, nze siri seeka ndi muntu wa bulijjo, naye nga n'abeeri gye banzaala n'abantu bangi bempangaala nabo nga bwe abantu bwe badde balaba nkata nange bwe bandaba. Ate abaawalala bo be bandaba nga ndiki. Era omwaka oguwedde ab'ewaffe gye banzaala mu ddaawa mazeemu emyaka 40 natandika okukola weŋŋanda ntandise okukola ddaawa zaali ennaku z'omwezi nga 12 mu mwezi gwa mukaaga 1982 lwe nagamba nagendako mu semina y'abayizi nenjikola kinga maze senior 6 nenja addressinga lwembala nti lwe natandika. Lwaki olunaku ndumanya olunaku olwo lwennyini results zaffe za senior 6 lwezafuluma ate semina ali kusomero nasomera ye master mba nfuluma nansanga Imam Kasozi, thank you very much, you passed. Ekiwulidde, you passed, you'll go to the university. Kati n'olwekyo abantu tebakola ki n'ebyafaayo bitulaga bano baseka bitulaga bannabbi bangi ewaabwe tebabateekala ki tebabategeera. N'olwekyo singa nkata twamutegeera n'ebyabadde akola yalibadde tagenda mu nnimiro, yalibadde mu nnimiro agendayo leisure. Owulidde nga agenda bugenzi leisure, naye abadde amanyi bwenva wano olw'okuba bempangaliramu tebantegeera naye bwe mbasaba omusaala kye basobola okumpa siringi ne bamala bampa omutwalo buli lunaku balabanga kinene nnyo kaŋŋende neerimira emmere yange mbeere sitedi. Level kwayali yabadde ayina entebe ye nga weeri mu muzikiti, fortunately yabadde wane munene nga abantu bakuŋŋaana. Seeka akola ki, agamba ki, wabaddewo ensonga bweti agamba ki, ng'obudde bwonna lwava wadda mu library kunoonya masala nakubuuza banne abalala, naye munnange abaali mutubalaba bulabi. Omulimu guno gwe mbagamba ku lukalala lwange kuliko baseeka 450 betulambula buli mwaka, sinze nze ne bannange betutuukako buli ki oba omulundi gumu oba emirundi ebiri nga tugaa nti at least yadde katono akafune. Era ono Musalamu Charity nabo baguyingiddemu n'amaanyi okunoonya abaki abawalimu abo n'abantu abaweereza obusiraamu either baafa oba bakadde nnyo. Otuuka seeka eyo n'omusanga mu nnyumba nga wallahi amazeemu omwezi mulamba nga teri n'omu yali amugambye omutwala ku ddwaliro nga bagenda bakugamba nti oyo kati bano waliwo Seeka Abakar Kasozi simanyi bamumanyi w'Ennabulooto wansi wali katta kyavaawo. Nze namala emyaka 7 nga nkolagana naye nga simulabangako naye nga tandabangako nnyo gazibadde naye njayo ekifaananyi balage nti abantu naye abantu bonna abasomye okuvawo bonna ye musomesa waabwe omukulu waki wa Kulaani. Kati lumu mu 2016 kati abaana bagendayo batuuka kwolwo nga seerera zitandise obuzizze ziweze kwe kurikodinga ka vidiyo n'agamba nti naye mu buli kiseera muŋŋamba Imaamu Kasozi oyo gwe sirabangako nanjagala bw'ati afaanana atya, lwaki temugamba najja nakola ki. Kati amala okwogera ekyo nga yannamulaba ntya nga n'amaaso gaziba. Kati awo nansomera eddwa abaana ne bagiyikola ki. Kati neŋŋamba nti nteeka okugenda okulaba ki. Neewuunya lwe nagenda okumulaba namusanga ku buliri
nga tasobola na kutuula naye ng'abayizi bazze wano okusoma Qur'an batudde wano yeye basibwa atuuki nakati gyali era nabaddeyo omwaka guno nabaddeyo nazzeeyokko kale embeera abali gye batwaliramu bwe tutyo twabatwala for granted emirimu gye bakola egy'okutusomesa tetugubala nti mulimo era tubavunaana lwaki tagenda n'akola omulimu omulala lwaki tagenda n'akola omulimu omulala kakati bw'anaakola omulimu akusomesedde byoyagala okusomesa nga birungi abisomesedde nolwekyo ebyo byeteekwa okuteekamu efooti abantu tubiyigireko bino mbyogedde kuba bano babikwata gye binaatuuka tutandike okulowooza ku ki ku bawalimu baffe abamu ffe tulinamu embavu nze nyinamu embavu zange nze imaamu nkyasobola okukola lwakuba kati nakususpendinga nekaddiya nti nkuze naye nyina muniro yange nennima nange ennima temundabira wano mpitayo nennimako kuba bw'otagendayo tebibaamu makulu so tuyige abantu bannayuganda mwenna abandaba abanaafuna puroguramu eno tusale amagezi amapya tutuuka te kubawalimu baffe batuule batebenkere batukole ki enjawulo eyaffe ne bakadde baffe bo tebaali baakajanja ffe tuli baakajanja katya bwenzija nensomesa kyoyagala obeera nange olunaku lwenjogera ku kyotayagala onvumirawo tondabawo nonvumirawo kekajanja kenze kempita kajanja naye bali basajja bakulu abawalimu bamanyanga ne bwatula awawamu ng'amanyi wali abamanyi nti muwalimu era kati ndofusaga nti imaamu nenga nti sikyali imaamu nti ate otya mu mwaka guno gwonna wali otegeddeko nasuze ntya oba ndyaki ekyo wulidde bambagira gundi kuba ebyokulya mbirina naye kimbampa message egamba nti tugende abantu batandike okutegeera nti abawalimu bakole omulimu gwaki gw'obuwalimu n'obuwalimu muki ofiisi zaffe ennene zonna zalemererwa tewali ofiisi esasula emizikiti gyokka egyenjawulo gyegisasula kati nze gyembeera nze ndi muwalimu ku kyalo kyewaffe naye nabagamba njagala akakaddaka omwezi eyo oli agambye anti bwe nagamba nti kamu era nembagamba ate nze nkeesasula si bamuzikiti bakansasula nze nkeesasula byenkola ebyange ebirala nesasula omusaala gwange era omwezi bwegugwako ngenda wali awaka nentematema n'abantu bange bansasudde omusaala ogwaki ogwo bwa imaamu okulya nabala zino mwemugaba